Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle nze Segabwa Rashid. Kati waliwo embeera ebadde egenda maaso mu government ku social media. Interview emu ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga gye yalimu waliwo ekibuuzo kye yabuuzibwa ne bamubuuza twanukule otubuulire byali bitya. Ono mu kwanukula kwe n'agamba nti waliwo abannuupu abaali bamutadde akazito nga bamugamba ssebo vaayo olangirire gwe tulinze okwogera nti Nuupu Bobi Wine yawangudde akalulu ak'omwaka 2021 era ono mu kwogera ebyo ebigambo omwattu ne Kyagulanyi we yafuna omukisa okubeera ng'abuuzibwa ku nsonga eyo we yali ku mukutu ogumu ogwa Nation Media oba NTV. Omwami amanyikiddwa nga Annual Katamba yakimubuuzaako n'asobola okubeera ng'ayanukula n'agamba nedda n'abyegaana n'agamba tebavangayokko kusaba kuw'ekitiibwa Katikkiro kulangirira nti Nuupu ye yali ewangudde okulonda okwo. Kati mu mbeera nga begeze maaso n'okubeera ng'ebeera buli muntu n'amanya endowooza ya Bobi Wine ku nsonga eyo naye ne basigala nga balinze bamanye Katikkiro ki kyasobola okubeera nga atangaaza. Kati nno olunaku olwaleero interview gyageze maaso n'okubeera nga akola bwe yabadde munda mu ggwanga eri Amerika alina bingi nnyo byakoonyeeko naye era ezimu ku nsonga ze yasobodde okubeera nga taleka mabega y'ensonga eyo ey'abaana ba Nuupu okuvaayo okugamba nti nno baayagala Katikkiro alangirire ensonga bweti bwe yasobodde okubeera ng'ebeera bwe yabadde abuuziddwa. Nedda w'amawulire yambuuza nti ddala toli wa NRM. Munnamawulire bw'atyo bwe yambuuza ne mugamba nti aba NRM bagamba nze nabasuula mu Buganda. Omanyi bino ebyemmwanyi bye tuliko nayogera mu 2016 oba 2017 nti munoge emmwanyi mmyufu zokka ezengedde kuba emmwanyi embisi zitta omutindo gwa kaawa avaamu mb'onoga emmwanyi embisi taba na ddekende ne mbagamba emmwanyi mwina kunoga mmyufu. Kakati abavubuka babeera ku mitimbagano ne bagamba muwulire Katikkiro kyagambye abadde ategeeza Nuupu. Kati abamu aba NRM abatamala kwefumiitiriza omanyi bw'oba obaako ekyokwogera omala kukirowoozaako ne bagamba nti olabye yakoze campaign ng'agikolera ba Nuupu. Kati ne banyiiga aba NRM nga banyiigira nti kubanga bululu bwabwe tebwavaamu bulungi mu Buganda mu kulonda okwaggwa omusango baaguteeka ku nze. Ate aba Nuupu okulonda nga kuwedde ne bagamba nti ffe twawangudde twagala ddoboozi lya Katikkiro. Babyogeranga si mu ngeri ntongole naye nga ku mitimbagano kyekiriko ndoza nammwe mwabiraba eddoboozi eriva emmengo lye tulinda. Si bakulembeze ba Nuupu be bakyogera naye baali bawagizi ba Nuupu. Ne mbagamba nti ate aba Nuupu bo nga nabo bagamba nti nze nnyina obbatuusa ku buwanguzi. Kaakati bano abaabuuza mwami Bobi Wine ekyokuba nti oba nali nteekeddwa omulangirira baakibuuza mu Lungereza bagamba out of context. Baali balina okutegeera kye nali ŋŋamba ekibwe kyali kuba abantu baagala nnyo okumanya awagira NRM awagira Nuupu awagira ki. Nze mpagira omuntu yenna awagira ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Waliyo aba Nuupu abaagala obwakabaka, waliyo aba NRM abaagala obwakabaka. Kati nze ŋŋamba abantu si nze mbasalirawo, nze nange nnyina akalulu kamu. Abantu bo balabe omuntu anaagasa Buganda gwe baba balonda. Omanyi kati ekyatuuka ku by'obufuzi buli muntu asika azawuwe. Katikkiro muwulidde engeri gyageze maaso n'okubeera nga alambululamu ensonga ze era ensonga ze engeri gyali omuntu omukulu era ow'ekitiibwa mu Buganda tuyinza kubeera nga ebigambo bye ekyamazima tubiddamu bw'atyo basobodde okubeera nga ayanukula. Era n'olunaku olw'ejjo Bobi Wine yabaddeko ku leediyo eyo Busoga Royal nonneeno yasobodde okubanga abaako byabuuzibwa era y'emu ku nsonga gye basobodde okubeera nga bamubuuza ne bamugamba ssebo wagamba nti no Katikkiro kino na kino. Bobi Wine n'agamba ekyo kya bulimba tekiriiyo. Kale mu nsonga bwe zityo obutakkaanya wakati wa futu soja naddala abali awo ku internet babadde batera okubeera nga boolekereza ebigambo ebisongovu eri Katikkiro nga bamugamba kino bamugamba kiri. Naye ate amwattu bw'otunulamu obulungi nga n'ekibiina ekya Nuupu emikolo gyonna
egibeerawo egya Buganda nga bagijjumbira. Bwe giba misinde obalaba nga bagenze okugula emijoozi n'ebirala bingi nnyo, amazaalibwa ga Kabaka, emipiira gy'amasaza n'egyebika. Kati ne wabeerawo oluwanyi oba olukoloozo olw'amaanyi wakati w'aba-foot soldier abali ku intaneti wamu amwattu n'obukulembeze obw'ekibiina. Kati kaakati Katikkiro nga bw'omuwulidde mu bigambo bye byongedde okubeera nga biraga nti no waaliwo miscommunication. Abantu omanyi wano ku social media bafunamu kakiriipu kaddakiika nga 2 oba 1 ako ne bakateekayo era basobola okubeera nga bakazimbulukusa okusobola okulaba nga bajjayo omulamwa gw'ekyo kyonna kyonna kye babeera bagenda maaso n'okubeera nga beetaaga okugusa. Naye ku mulundi guno eno Katikkiro naye asobodde okuba nga ayogera ku nsonga ezo zonna wammanga. Nonno kati abaana ku ludda luli eri olw'opposition bagamba kati Katikkiro byokola tubiraba, kati Katikkiro byokola tubitegeera lwa nsonga waliwo kaawo n'emabega bwe yavaayo amwattu n'agenda maaso n'okubeera nga avumirira ebikola eby'okuwamba abantu. Era wano eno yayogera ku Edward Ssebuufu Edi Mutwe n'agamba bannange Edi Mutwe omubeera mu mulanga kuba nakirevu bannange mumusaasire mumuleete avunaanibwe era asobole okubeera nga afuna n'obujjanjabi. Kale abantu mweyembeera bwe balaba nga Katikkiro avuddeyo okwogera baddamu amaanyi ne bagamba yoyo waffe asobodde okubeera nga adda mu layini n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Kati nno aludde ebbanga ng'afuna okusoomoozebwa naddala mu baana abannuupu abali ku social media naye ye ng'agamba sijja kubeera nga mbanukula, ndi muntu wa kitiibwa, siyinza kubeera nga mbaddamu kati ku kitiibwa kyange nga mba n'obudde bwabo. Naye oyinza okwegendereza nga akazito sometimes kagenda maaso n'okubeera nga kasukka abantu abamu ne bawaliriza okubeera nga babaako bye boogera. Bw'atyo bw'asobodde okubeera nga alambulula ensonga zonna ezibadde zigenda maaso mu mawulire nga nnyonnyola era abatamutegeera bulungi kansuubire n'olwokwanukula okwo musobodde okubeera nga buli kimu mukitegeera. Omanyi kati twolekera akalulu aka 2026 tuli mu mwaka 2025 waneeno wabeerawo omuganda wange omuliro ogw'amaanyi kuba buli muntu abaako n'ekifo kye yeggwaniza. Abaagala obwa mmeeya, abaagala obwa kansala, abaagala obw'ababaka ba paalamenti kw'ossa n'obukulembeze. Kati ku mutendero ogwo ogw'obukulembeze bw'eggwanga wabeera kalumanywera waliwo abaakavayo ne beesobola ne bagamba ffe tujja. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP ye yavaayo dda n'agamba nze nkomawo. Kati bw'otunira Norbert Mao agamba naffe endagaano gye twakola ne NRM twandigisazaamu tegenda maaso n'okuba nga naffe tudde okwesimbawo. Kati Akena owa UPC naye agamba nange ngenda kujja. Kale n'abalala bangi nnyo abeesoboddeyo ne balaga obwetaavu okubeera nga nabo basembererako entebe eyo muganda wange ey'obukulembeze obw'eggwanga. Kati awo embeera bw'etyo bweyongedde okubeera ng'ebeera buli muntu kati yeeyogerako nga ye. President Yoweri Kaguta Museveni tumulaba akyagenda maaso n'okubeera nga alambula enteekateeka eza parish development model n'agenda Nakasongola n'agenda e Luweero. Kati tumulaba eri e Bunyolo wuuyo n'avaayo n'adda ewala newankubadde abamu bagamba ezo campaign naye yagamba nze nnambula muganda wange obwo obukadde 10,000 bwe tuwa buli muluka. Nambula abo abantu abalina bye bakoze mu kakadde akamu ke babeera bajjayo aka PDM. Kale ensonga bwe zito nonno bwe zongedde okubeera nga zitambula. Nze Ssegawa Morishid mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle.